kale nno bwe bituuka ku by'obulamu tewali kusaaga wadde okugezesa. Wano mu Zibula atudde tubiwa amakulu ye Tambula n'okumanya nga tukusuusulira ebikwata ku bulamu obuteerekerayo. Okay, dakiika ziri nnya zokka zezakaita ku ssaawa essatu ez'amakya g'olunaku olwokusatu ennaku z'omwezi 16 omwezi gwa 2 February omwaka 2022. Olyokya mukwano gwange ali ku Soul Radio. Eddakiika eno ku 17 akawumuza 0 mu kibuga Kampala bw'oba ng'otuwulira tukwagala nnyo. So nga ku 98 akawumuza 2 ya Soul FM Jinja, 12 akawumuza 6 Soul FM Mbale, 97 akawumuza 5 Soul FM Mubende, 95 akawumuza 0 ya Soul FM Mbarara, ne 9 akawumuza 3 Soul FM Mefort Poto. Muli mutya mikwano gyaffe abatufuna ku Soul Media app wano n'emitala w'amayanja nga mutambula n'omunnyo gwammwe gwe mwasalawo okutambula nagwo. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Mukama agaba omukisa mu kyalo ne mu kibuga nammwe tubasabira nti nina gye mwalaga abatambuzenga n'omukisa gwe ogwo ogusuukundiddwa ogw'omuyika agubaweereyo ate era mugulabire ddala. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Bwe ziwera ssaawa 3 okutuuka ku ssaawa 4 Monday mpaka olunaku olwokutaano ebeera program Tambula n'okumanya. Radio General aka Black Lives Matter. Leero ebigambo byange bigenda kubeera bitono if not biweddeyo. Lwaki Susan Makula Nantaba Bujjingo tatambudde yekka azze ne mukwano gwe banyumye kati nange ndi ku side yammwe eyabawuliriza era ngenda kunyumirwa. Susan nsanyusa okulaba. Amina wasuze otya aka? Nasuze bulungi. Atuwuliriza njagala okubuuzaako nti wasuze otya bali kubanga oli ku munnyo abali ku 95 Western Uganda tugamba awo abali Mbarantunga side yeyo paka side eri ku border ye Rwanda ate n'abali ku 97.5 ye frequency ya ferie Mubende 98.2 102.6 97.5 9.3 ya zonna gye ziri ya n'abali ku Salt Media app abali bwe gwanga mwe bali kubanga mutuuliriza. Ensonga gye twatandikako yava ku baana okwagala okubanga bagenda okukola ebweru. Tugenda okwesanga ng'ate eyingiddemu trafficking, human trafficking, oba abantu bakukusibwa kubanga buli awali ate ekikolebwa mu mateeka wabaawo ate abalala abakifuniramu ne batakomoka okuba nti kati batwala abantu kola bukozi bweru ne wabawo kye bayita illegal human organ trafficking. Nti waliwo abakukusa n'ebitundu abalala kati tebakukusa bitundu batwala muntu mulamba ne babimugiramu eyo olw'amateeka okubanga gayinza omukwatira wano. Ne bakwata abaana bannayuganda obulamu bwabwe nti tulina abantu abatafaayo kasita banga afuna ssente zayagala era ennaku zetugenza olaba nti ze bayita labor exporting companies zisenda abantu abamuzi exploiting abanaku abatayina mirimu ne basobola okubanga bagenda ebweru. Yes wali abagenda ne babira successful ne bagenda ne bakola naye ate tulayiba victims abamu abalala bafudde abalala obulamu bukyali awo. So olutalo olwo olw'okubanga tukirwanyisa nga ate bwe tusaba ne Bible etugamba faith without works is dead. So tusabe nga bwe tulwana nga bannayuganda ffe tuyinza okwogera naye ate kikakatako gwe gwatuwuliriza okubeera nga weesalirawo naye ffe tujja kugamba katu ogenda okusalawo nga tukubuulidde. Olunaku olwaleero nina mu sister wange mukyala omuyita Mariam Mwiza era ng'ono omulimu gwasinga okubanga akola ensangi zino mu Uganda. Namugamba bannange singa kibadde kisoboka okuyambako twandibadde tufulumanga ggwanga babiri ne tubeeranga ku kisaawe babiri ne twetoloola eggwanga lino babiri kubanga ekikwatagana ku baana abawala bali vulnerable nnyo mu bintu bingi kati ate bali desperate nnyo ewako ina pressure emirimu toyina ogenda okwesanga ogudde mu mikono gy'aba ntunga tebafaayo. Omukyala Mariam ayina ekitongole ekiyitibwa Overseas Workers Voice Uganda ly'eddoboozi ly'abantu abakolera ebweru w'eggwanga naye ng'olutalo olwosinga okubaako ku zino lwe lw'okubanga alwanyisa ekyokukusa abantu n'embeera z'abantu ze babeeramu ebweru w'eggwanga. Ebisigadde ebisinga yagenda obitubuulira era nga twagambye nti naye omukyalo ono ebisinga abirimu ne ku ground. Recently ayina ebifaananyi bye yampeereza ssaawa zaali 9 ogw'ekiro ng'oli ku kisaawe olina bw'olina okukomyawo wasula ku airport ng'ali ku airport ayina b'alina okuzza soko nga toneyanjula na kweyanjula eyo kesi y'omwana gwe wampeerezaako kiro ngenda olaba ebifaananyi nga oh my god kyekyali kituuse ku oyo omwana
omwana tugambye soka kweyanjula nokuyanjula sokoddemu ekyo omuntu yetaaga amanye omwana oyo bamuyita Rigarema yali agenze mu ggwanga lya Saudi Arabia okukola yagenda n'ekitongole ekimu kiri Kansanga yagenda ng'abaana abalala bwe bagenda ng'agenze kukola. Unfortunately omwana ono yagenda ku myaka 19 gyokka ekitakirizibwa mu mateeka yagenda ng'alina emyaka okusinziira ku amazima amatuufu batuuka yagenda mwezi ogw'omwenda n'akola omwezi ogw'omunaana yakola omwezi ogw'omwenda gwokka ogw'okkumi agamba nti bamufosinga okumugema empiso eya COVID kyokka ate agamba yali avudde wano nga bamugemye naye erine mukama we namugamba sigenda kukozesa nga sikugemye so bwe yamugema okuva olunaku olwo we yalwalira so ekimba ekyamukuba n'alwala n'agezaako okuba yasanyalala n'alwalira awo now and then ne bamutwala mu ddwaliro mwezi era ogwo gw'okkumi mwabadde paka welalabye nga nkusindikira ebifaananyi so unfortunately twagenza okuva mu ddwaliro Lubaga nga n'eddwaliro teritugamba ekituufu kye yaba naye nga yagongobala okuvaamu wano from that thighs okutuuka wansi bifu tebikola even up to now newe njogerera ne report zonna ezaakolebwa bagezaako okunoonya ne basuubira nti maybe it could be cancer babiki teri kyavaayo kyannaku ate kyenyamiza ate okutambula kwe kuli mikono gya Katonda okuddamu okutambula ku myaka 2 gy'alina. Bannange mukyala mwiza weyanjula abantu bamanye ani gwe tulina olunaku olwaleero. Abawuliriza abalungi aba Salt FM musanyusa okubawuliriza nange okumpuliriza manya n'eddoboozi bampita Mariam Mwiza nkulira ekitongole ekiyitibwa Overseas Workers Voice Uganda ffe ekitongole kino twavaayo okulwanirira abaana abakolera emitala w'amayanja like tukola ebintu bingi naye essira tuliteeka nnyo ku baana kyankwatako nnyo ng'omuntu kuba nze nakitandika nze nalina vision nagenda okulabira ddala nga abaana bano ebitongole bingi ebiri mu Uganda buli waliwo ekitongole ekirwanira ku bawala simanyi bajjema embuto bano abakazi abatulugunyizibwa nalabira ddala nga abaana abasinga abawala bafuluma ebweru naye eddoboozi nga tewali. So within 2 weeks nali maze okutuula wansi n'ogamba no I can do something. So tulwanira eddembe lyabwe tutya bwe batutuukirira oba bwe mututuukirira tugezaako okulaba nti eddoboozi yammwe liwulirwa kubanga nakizuula nga amaloboozi gaali tegatuuka nga badirectors bamanyi okuba brokinga abambassadors basirika ne waka gye wava nabo nga tebalina bwe bamanya neŋŋamba no tugezaako nti nomwana ne bw'aba atuuse nga to providing legal services obanga otuukirire ng'olaba wanyigirizibwa watulugunyizibwa otuuse wano owulira ogamba no neetaaga obwenkanya still we do that tukola sensitization tufollowinga tukola ebintu bingi naye byonna byetoolera ku ddembe ly'omukozi akolera emitala w'amayanja. Ensangi zino katandikire ku baana abagendera ddala ebweru tulina companies eziri mu mateeka ebitongole ebiri mu mateeka ebitwala ze tunayita labor kale companies eziyambako abaana okugenda ebweru okukola tuyina n'eziriwo nga teziri mu mateeka tuzitegeera waliwo kizibu ne babakwata naye abaana wano abavaawo bagenda ddala nga bagenze kukola waliwo endagaano juice gye wayina ng'omwana gye yasayininga simanyi oba bonna bazitegeera bategeera kyaba ataddeko omukono nti passport yange njikkiriza okubanga kampuni entutte egisigaza ebintu bwe bityo challenges eba abaana abamu boosanze ebintu bye bayiseemu nga bava wano okugenda ebintu bye bayiseemu bingi naye ngenda tandikirako kyoyo kyoyogeddeko eky'endagaano nti ebitongole bino omunnayuganda ampuliriza tuyina ebitongole ebiregistered under Ministry of Labour ebiri mu 220 bebanga tewaliwo kyegaseeko yesterday byonna bitwala abantu ebweru ebitongole bino nti bw'oba otunuulidde abaana abagenda ebweru oba nga bagenze okukuba ekyeyo ebisinga ku 200 ebisinga bifulumya abaana bano nga tebasayinize contract oba nga tebategedde balagawa babayita ne babagamba kimu
mugenda kukola ebweru. Abasajja bano balina akarimi batambula ne bagenda buli wamu wonna we basobola okusanga abaana. Buli region mu Uganda kati batuuse. Buli wamu we bali. Ate bamanyi ekizibu kati ekiriwo nti waliwo ebbula ly'emirimu naddala ku myaka gino egy'abavubuka. So omwana bamujja mu byalo eyo mukyalo yonna gyava ne bamugamba kintu kimu tukutwala ebweru kukola bagenda ku emitwalo 9. Kati omwana abadde wakanga n'50 okuzifuna kizibu awulira emitwalo 9 atuuka ng'alimu oba kyetuyinza okuyita urban excitement n'akyamuka. And n'ekirala ne Bible egamba nti abantu bange babuze olw'okubula okumanya. Sometimes abaana bano babeera tebamanyi. So atuuka mugamba jangu tugenda kuweerako passport buli kimu kirede tukutwala Saudi Arabia ogenda byonna bya bwerere. Tolina kusasula. Just babasasulako obuntu butininga medical. Kati omwana agenda okugenda abawarabu bali so esente zaabwe tebazizanyiramu bategeera sente nti omunayuganda akujja wano nga talina na byamaanyi byakubuulidde omuwarabu akukima ku kisaawe the next stop over gy'otuukirako kuba kusayininga contract ate contract eneesayiningibwa ng'ewandiikiddwa mu luwarabu. Bo bakusuubira abawarabu bakusuubira okuba nti wavudde eno ng'omanyi ky'ogenza okukola. Exactly. Kampuni ezitutwala ziba zimanyi kye tugenda okukola naye tebatugamba. Ziba zimanyi and actually that's why fenga abamu abavuddeyo okuyamba ensi tubagamba nti ekyokuba nti wayise mu kitongole ekyo tekikujjaako okuba nti you are not human trafficked back trafficking because bw'otunulira what is human trafficking erimu deception erimu fraud ate ebintu bino byetulaba. So omwana okuva wano n'atuuka eri nga contract tasayininze kubanga oli akubira n'agamba madamu bangobye banyima emmere ne mubuuza ani next kin okubanga tusooka okolagana ne ba next of kin n'agamba ate next of kin bye biki kata womanyi na sayininga contract. Talina gwe yagamba na konti ngenda. Talina gwe yagamba kati bw'omunnyonnyola nti next of kin yakusayiningira ku contract mbuuze contract eyo saagisayiningirayo nagisanga eno ng'eri mu Lwarabu nga n'Oluzungu talumanyi n'Oluwarabu lwabyasayininze tabitegeera. Kyokka bw'otunuulira contract eno nti ebirimu byonna bifavoringa sponsor yaani? Sponsor y'ono eyamuguze oba boosi we oba mukamaawe. Kati ekigambo kyoyogedde nze at least nabitegeerako. Waliwo kyoyogedde eyamuguze sponsor yabanga akuteekamu ssente. Eyamuguze waliwo enkola eri mu nsi za Buwarabu gye nsaba osooka onnyonnyola abantu balyoke bategeere omuntu ono ajja atya okugenda ebweru. Ebitongole bino abasinga balowooza tebifunamu. Omuntu akera bukeezi nagamba omanyi mwiza ngenda kukutwala okole tubaagala nnyo bannayuganda temuyina mirimu bo bakikola mu mutima omulungi. Waliwo eri enkola gye tubadde twogerako ey'Abawarabu gye balina gye baakola gye bateekawo. Era mbadde siyinza va wano nga sigyogedde kubanga omuntu oteekeddwa okumanya oluusi bw'omanya n'omanya nti ngenze kino era kyengenda okutuukiramu. Kati omunayuganda era ng'owuliza Salt FM olwaleero oli wa mukisa nnyo kuba naawe omuzadde ateekateeka okutwala omwana ebweru obanga wandyagadde omutwala obanga omwana gy'ali omanye kyagendako. Njagala otegeera olwaleero kiki oba kikyagendako. Mu Buwarabu okuli amawanga nga Lebanon, Oman, Qatar, UAE, Saudi Arabia. Amawanga gano bw'oyogera UAE ye wano ntwalidde kyekiyondo kya Buwarabu. Abantu abasinga kye bamanyi basinga wulira Dubai. Bawulira kyekitundu ekirala ate nga abasinga bonna bali mu UAE ne Abu Dhabi. Dubai byonna biri mu UAE. So amawanga gano galina enkola oba kye tuyita system oba mu Luganda lutuufu I think it's but call it a system nti ekolebwa way back in 1950s myaka ejali ku 1995 abamu kuffe twali tetunabazaalibwa naye system eno yakolebwa nga eyina okumakinga oba omugaso gwayo oba ekigenderwa kya system eno nga bw'olaba eno bwe batugamba tufune national ID olina okuba nga olina national ID. Kati Abawarabu basaawo enkola yaabwe eno nga yakusaawo oba enkwatagana. I think I should bring it over. No, you can bring it in English then is enja breaking. Yeah, this it was
it was creating the should I call it a bridge or a gap or a connection? Yeah, actually it's a connection between an employer or the sponsor and a migrant worker. Enkola eno bagiteekawo kubanga egatta sponsor ateekamu omuntu ssente nono omukozi agenda okukolayo. Exactly. So betwogera ku sponsor tatandise lunaku lwajjo, tatandise 2005, yatandika 1950. Nga naffe bwe tulina endagaano ze twasanga mu 1960 ne wano tusoma 1900 Buganda agreement. So this thing yakolebwa kubanga era yali yakutwala yali abawarabu bino eby'abantu okugenda ebweru tebitandise leero era njagala nkijje mu mutwe gw'abana Uganda nti opportunity yazze kuva dda baba n'abaddu enkola yaabwe yabalina abaddu. Yes. So eno connection bwekolebwa ekyennaku it's a very lucrative system. Nti etyobola eddembe lya migrant worker. Etaddewo egatta omusiga ataddemu ensimbi n'omukozi. Yes. Naye ate enyigiriza kubanga omukozi emuwa obuyinza, emuwa authority, emuwa powers kuggwe. In fact obeera kyamaguzi obeera commodity. Oli mudduwe. Aba kuguze. Era gye bayita bagiyita kafala system mu Luwalabu. Yeah. Nga bw'okiwulira just kafala system. Then Omuwarabu ono mu system eno emuwa legal status yo okubanga eri mikono gye. Ebikwatagana n'ebikwatako mu mateeka. Yes. Yakuvunaanyizibwako. Byonna yabikuvunaanyizibwako. Kyebava batujjako ne passport. Yensonga lwaki mwe abali ebweru oba bateekateeka okugenda ebweru temusuubira nti waliwo omusango osobola omuwawaabira. Ogenda omuwawaabira kubanga ali under the system eri well known. Aha mukyala mwiza katwaye bati tuyina amateeka agafuga mu Uganda. Yes. Nti omuntu ave bwe lunajja mu Uganda etteeka we liba terimukwata mu Uganda tasobola sibibwa mu Uganda. Tasobola. Kati kyekimu n'abava wano genda ebweru okukola. Kafala system yaabwe etteeka terisobola likutwalanga muddu tosobola muwawaabira embeera gy'oyisiddwamu kubanga oyisibwanga muddu. Kubanga lwaki tosobola muwaabira Madam Susan? Olw'ensonga nti akugula omwana akyasinza ogulibwa sente ntono nnyo omuna Uganda bamugula $7,000,000 oba ze $2,000 USA dollars. Ffe kye tulowooza nti tugendera bwereere kati wano wenjija sente zino bwe baziwa director wa wano oba ze muyita kayungirizi kubanga ayunga sponsor ne migrant worker so na director kayungirizi betuyita ebitongole ebitwala abantu ebweru. Exactly. So gwe bawanga bora broker wa mayumba gwe bawa sente ye n'anoonya ebyamaguzi ne bakugula ne bakutwala eri. Kati company entwala bwe mba house girl katugambe nze esembayo sente ntini company bagiwadde obukadde 7 ennoonye tuzzeeyo mu kitundu abantu kye twayitanga slave trade basasula eggwanga ne libawaayo oba chief aliwo ow'omuluka yenna ne batwala abantu naye afunye nga mmwe temufunye oli yamanyi kyakozesa. Exactly. So nti bwebanga sente zino bazisasula dda then ono najja bwe bulango bwe mulaba bwe mukuba gomwe ku media zamwe gundi bakutwalira bwerere jangu tutwalira abana kola mubagobere dda paka lwe bagenda okola kyetwagala kubanga abantu bano tebagamba abaana mazima singa eno system baginnyonnyola abaana ne bategeera kikyogenda okukola. Yensonga nti system eno bwebanga oli amaze okugula sente ze era omuwarabu bw'omugamba kugamba about my money, give me my money, you want your girl, give me my money. You get because yakugula te sente ze zimuluma. Ze zimu ku buzibu bw'osanga nti bw'ocontacting eri okutaasa omwana aveeyo baagala obasasule endagaano gye yagula. Bino ebizibu byonna Madam Susan bye tulaba biriwo lwa kafala system. Era kyova olaba nga ffe twavuddeyo abalwanyizi b'eddembe ly'abaana abo tusaba gavumenti egaane tulabe nga eyo system ebeera abolished abaana baffe bebanga bakusigala nga batwalibwa. Ffe tetugaana abaana genda bweru twagala bagende bakole kubanga ddembe lyabwe naye eno system banga ekya operatinga n'ebyo bye nalabye minisita bye yazze nabyo ng'avudde Saudi Arabia awandika ku mutwe gw'amaze atuwuddisa tewali kigenda kukolebwa nga system eno era nadde nsuubira nti omukyala ono honorable minister ajja kujjayo ng'alina kyayogera ku system eno twali twakisirikira for some reason nga tumanyi nti abantu bano bajja kwekuba mu mitima
nga tetwagala kukijjayo nga bwe tugenze tukijjayo. Naye nagenze kulaba avuddeyo agamba simanyi tugenda kusawo akakiiko simanyi katekiniko akakiiko kano kaaliko right from endagaano yasainingibwa. Naye abantu bano baali basirika. Lwaki baali basirika? Lwaki bagenda kwogera kati? Etteeka liba tteeka. Akakiiko tekajjaawo tteeka paka ng'etteeka oba system eri ebuwalabu ekyusiddwa bannayuganda tebali protected. Because of course that's how it is. So gwe ne bw'ona agenda company waliwo actually omwami wa company yagambye omuzadde nti fe obuyinza bwaffe bukoma ku kisaawe Entebbe, just like that. And tanyonyodde n'omukyala lwaki bukoma ku kisaawe Entebbe n'asigala mu maziga nga akaaba. So because naye ono nannyini company akitegeera bulungi omwana yamutunda nga kyamaguzi ate tamuyinako buyinza ne embassy kasita ayingira amawanga ago getwogeddeko obuyinza kati buli mikono gy'abali waddembe okutwala n'ojanjabibwa oba n'otajanjabibwa ku mawanga gonna agatwala abantu ebweru mu mawanga ago ng'ogyeko Uganda agasigadde gonna gasitukirawo ne gagana system eno ne gagamba no, look here, we need to sit on a table and we agree with this government ya Saudi Arabia ne government is nendala. We can't tolerate this. Abantu baffe rights zaabwe zityoboddwa. We need to change. Ne bawuliriza government yaffe etanabakikola. Ate abo be boogerako be basigadde nga balamu kubanga bw'owulira system bwe bantwala ng'omuddu ng'oli yaninako obuyinza yangula kitegeeza kyayagala kyankozesa. Bwanko wokukola ewaka ensigo yange esobola okuba nga yemugirayo sente ze. Kanku example manyi njagala nnyo okwogera nga saagala njogera abantu balowooze ekisooka waliwo aba company abali so arrogant abambuuza what is your interest. My interest is not money. Era teri muntu asobola kungula era teri asobola kunsirisa okujjako Katonda yeka. Kade era bwa Katonda singa sazina ngamba keep quiet or keep quiet. So sina interest because I don't have a company etwala abantu ebweru and siteekateeka gikola cause it's not in my dreams. Wabula nze ngezaako okuyamba omulembe gwange gwendaba ogusaanawo mu buddu. Mu mulembe guno Katonda mwakutadde olina okukola ky'olina okukola. Exactly. Kubanga obudde bwe nnina bwe buno nti interest yange mu kyo njagala kulaba nga obulamu bwaffe tebusaanawo mu ngeri bwetyo ate nga tutegeera. Kankuwa example y'omwana Lwiga Rema gw'obadde ombuuzaako. Omwana ono yagenda mu ddwaliro bamuadmitinga mu ddwaliro mu October w'omwaka oguwedde. Maama ajja mu ofiisi yange ennaku z'omwezi nga 4 December. Omwana nga bwe bamutwala mu ddwaliro ng'agongobadde bw'atyo bwe yalimu obutambi bwayita ku social media ez'enjawulo, ali ku YouTube, ali ku TikTok. Tosobola kuŋŋamba nti embase yaffe yali tekimanyi. Yali ekimanyi. Actually nze mba contactinga around towards of December, no, within January. Nga nakolesa ekitongole kya IOM kuba of course nze manyi weakness we manyi ne IOM chechi, that is International Organization for Immigrations. Kitongole kyo kiyamba okuba okuza abantu bwe batyo n'okuyamba ko ebintu ebirala. So ne manya nti bo protocol yabo gye bakolesa bajja tukira embassy direct kuba nze embassy yaffe tekwata simu zange ate ne message bangowa ora Ministry of Labor waninkowa ate embassy Saudi naye wobeera mulwanyi ebimu tobiwa budde kubanga ofuna Katonda akuwengeri endala gy'oyinza. So bwe nkolesa aba IOM bwe bababuuza in January nkugambye omwana bamuteeka mu ddwaliro in October. Omwana ono yali talina Munnayuganda amujanjaba, yali caretaker yali mu Ethiopia of whereby they were not connecting mu lulimi kyokka yamujjanjaba. Yagongobala tasiba musulo abeera mu Pampers for days. Pampa nga bazikyusa after some days. Nga bino byonna nno omwana Katonda yamuwa ekisa n'asigala nti asobola kwogera ku ssimu ng'abyogera bino si nti babiŋŋamba. She used to talk to me. Era nga ngamba munyambe munzize ewaka n'angamba ebigere byange byanyogoze era omukeyateeka ajja n'ankwatako ne baseka ne munne n'agamba she is already dead. Bino ebintu byonna byali ku social media. Tosobola kuŋŋamba Madam Susan nampuliriza nti okuva mu ogw'okumi n'ogumu ne mu December. Oyagala omanya nti gavumenti eraba teekayo comment ngeri ekwata ku ngeri political ojja tegeera nti balaba. So kati nnyonnyola kafala system oba obuddu bwe tulimu nti maama bw'amala kujja n'antuukira ne mmugamba kye tugenda okukola by'ongambye kubanga yakubirako director
bagendayo emirundi egiwera naye wakubira director w'ekitongole ekyo n'amugamba ndaba otambudde wonna ogenze kureba toyina wotagenze naye nga tebanaba kunsiba bwatyo bw'ayogera ye omukyala bw'abiŋŋamba nalowooza nti either maybe obuzibu buteeka okubanga oba alimba omanyi omuntu bw'oba n'ebizibu wano Omunnayuganda asobola kulimba kati bw'aŋŋamba bwatyo neŋŋamba nemuteeka mmotoka ne tugenda kitongole ffennyini director yampitako buyisi nga bw'onsanze ntuddeawo n'ompitako buyisi ne mutunuulira ne ŋŋamba okay kitegeeza kiri yakyogera twagenze okutuuka nga director bino byampoleza naawe okimanyi omanyi bano abantu batunyigiriza omanyi tusasula omusente nyingi ne mubuuza naye ddala omwana ono mwali temulaba ng'avunda baali bamulaba but because of the kafala system they had no authority okumujja mu ddwaliro n'okumwaka yateeko wa Uganda ne kirema omwana waffe n'avundira mu ddwaliro paka kati we yatuuse era we twakomye ndoza I was there last Saturday on Saturday rather ng'omwana akyali bw'atyo era tetusuubira abaana atambula batatambula ebyo Katonda emu yavuddeyo bamusibudde ali waka naye nga embeera bwetyo bwekyali so bwebanga omwana ali bw'atyo mweyo embeera nga teri asobola kutaasa era ekyantaasa yali media nagenda kulaba nga siyina option ninga bino kambikube ku media sikyalina kyenkweka sikyalina kyentaasa so olwa media nesobola okunyambako bebituuka buli omu n'abiraba kati sponsor yali naye atya okuswala baali bateekwa mwana kumujja mu ddwaliro naye nga apart from that omwana either yandifudde be baana bemuwira netuza dead bodies because of kafala system so bino ebya passport biki ebyomukaa bya bujjanja waliyo ebizibu ebizito ng'omwana okulwala n'omukomyawo gw'omwana wamutwala mulamu naye omukomezaawo nga mufu eddakiika zitambudde tugendagendawo katono nnyo mukuwummulako tubeere nga tukomawo kafala system Bamalayika Institute bebakutuusaako tambula n'okumanya Malayika Institute bakutegeeza nti wegala ebisabye ebyo mu maaso okubeera nga bitangaala bulungi nnyo wegatte ku Malayika balina amasomo ag'enjawulo ddala omuli certificate ne diploma mu fashion and design cosmetology hotel management and catering basinganwa Makerere ku Ham Towers mwaliro gwa kuna ne Kamwocha ku Old Kira Road okulya n'akatale ke Kamwocha bakuyita Abamalayika Institute wewandiise kati okumanya ebisinga osobola okubakubira ku 0758 132 232 0758 132 232 oba ku 0776 132 232 ye Malayika Institute we teach people how to work era bakutuusaako tambula n'okumanya. Somewhere inside of us there is a calling. It is a difference between a job and a career, between living in a world and making it a better place. Our calling is unique and it has to be discovered. Malayika Institute is a vocational training center that helps you to discover yourself by teaching you how to work. Come and let our professional team help you to choose your path with hands-on skills, becoming easily employable. We train in fashion and design, cosmetology, hotel management and catering. Registration is in progress. Call us at 0776 132232 or 0712 587 603. Visit us on the web at www.malaikainstitute.com or Facebook at Malayika Institute. Malayika Institute. We teach people how to work. Ono mwino mkwekulebya masebu jenyo kumande tomusubwa utalu kumindia Museveni kwafugire gwanga akola kumutoggobo mukisa Museveni yasiba asindikire chagula nyobwako okuvewa bajjajja tubukuletedde mwono wino bakuguki munupa balidde obumbi bwa Museveni busatu ebipya ku lwadde obuluma speaker olanye ebitadde abakyoli ku bunkeke kituufu kabaka ogende Germany yasose kwekyanga ne Museveni ebijiisa ku nsisinkano y'abakulu ettambuza ab'Emmengo n'aba State House akannaginnaje mwoza ayogedde ku birina okubeera mu lutalo lwayagala wakati wa Uganda ne Rwanda mu amazima gakawa ne Erika tukuletedde olugendo lw'enjiri ne Bayibuli olw'omusaayi engeri Roma ya Papa gye yatta okutuga okwokyo okusima obundooya n'okuwanika ku bulabba abatume ba Kristo 12 ku by'emizannyo Champions League asonze Liverpool yesize likodi okumega Inter Milan Messi ne Benzema bandisalawo ogwa PSG ne Real Madrid Premier League laba top 4 bwezitoye Manchester United, Arsenal, West Ham ne Tottenham ani abuzaako emipiira emizito bw'osoma amawulire ne tusoma ebwino oba tosomye mawulire. If a Nico Beauty Shop
Bannakinko mu kutuusa ebyokwewunda eby'enjawulo eby'abakyala abaami n'abaana okuva Paris, London ko ne America. Mu bakutuusiriza zi designer perfumes ez'omulembe, ebisigo by'ensusu ebyesigika nga kw'otadde n'obuviiri obw'omulembe wamu n'ebyokwekolako ebiri original ddala. Bano balina abakugu mu byokwekolako abasobola okuyamba okulonda ekikusaana. Okwebuuza ku bikwatagana n'ebyo kuba ku 0393 21 75 32 oba 0392 17 73 oba bakyalireko ku Garden City omwaliro gw'okubiri Prime Plaza Kisementi ku Acacia Mall okulinana ne KFC oba ku dduuka lyabwe ppya ku Sheraton Kampala Hotel Eve and Nico Beauty Shops. Wegatta ku Malaika Institute osobole okuba ekyomugaso n'okukolawo ebyenjawulo mu nsi yo. Jangu ofune obukugu mu courses ez'enjawulo z'oganyulwamu. Tulina emisomo gya certificate ne diploma mu fashion and design, cosmetology, hotel management and catering. Tusangibwa Makerere, Ham Towers, 4th floor oba Kamwocha Old Killer Road okuliraana Kamwocha Market. Okwewandiisa kugenda maaso. Jangu wewandiise kati. Kuba ku ssimu 0776 13 22 32. Malaika Institute. We teach people how to. Okay, ochali ku Salt FM tambula n'okumanya ye program ekutuusibwa ku bannaffe aba Malaika Institute. MTN data bundles zageze nnyo ensangi zino era ba MTN bagamba nti ofunamu nnyo bw'obanga bundles z'okozesa nga za MTN data wo agenda kubanga agejja n'okusinga owa bulijjo. Okikola otya? Okwata bukwasi ssimu yo n'onyiga *M50 *10#. Obadde okozesa nusu 2.5 okufuna MBs 15 kati sente zezimu 2.5 ofuna MBs 25. Kunusu 10 lwokka luli obadde ofuna MBs 10 kati ofuna MBs 15 okozesa sinyisiru 10. Changu nyiga *M50 *10# oba kozesa my MTN app okutayako bundles z'olunaku engevu ennene nsava nnyo. Jukira nti MTN kwokka bino kw'obisanga and everywhere you go is MTN. Bannaffe aba Malaika Institute bakutegeeza nti ebisabye by'omu maaso bisobola okukyuka. Ebiseera by'omu maaso bisobola okulongooka, osobola okwesiimira ddala singa ogenda gye bali. Bajja kubanga bakutendeka amasomo gaabwe ag'ekikugu oba ng'olina omulimu gw'omu mutwe, so nga tebajja kukoma ku ekyo, bajja kukakasa nti bakuwa n'empapula ezikakasa nti by'okola bituufu. Bakuwa certificate oba diploma mu masomo nga fashion and design, cosmetology, hotel management and catering n'amasomo malala mangi. Basinganibwa Makerere ku Ham Towers mwaliro gwa kuna, so nga ne Kamwocha ku Old Killer Road ogulira n'akatale ke Kamwocha aba Malaika webali. Bakuyita olunaku olwaliro wewandiise okumanya ebisingawo bakubire nga tonnava waka obagambe nti nze njagala ba Malaika. Bajja kubanga bakukwata ku 075 8 10 232 075 8 10 oba 077 6 232 ya Malaika Institute. We teach people how to work. Tambula n'okumanya ye program nkuzaayo wa Makula. Tuli mu nkola eya gy'owulira eyitibwa kafala system eri mu nsi ezo ez'ebweru abasinga abaana bannayuganda n'amawanga amalala especially ag'abaddugavu gye bagenda okubanga bo balowooza bafunye opportunity ogenda okukola ng'ate bagenze mu buddu. Bw'otunuulira ensi ezimu, bw'otunuulira nali nsomako ku nsi ya Lebanon nga bagamba balina amateeka aga leba agakwasaganya eby'abakozi naye saata abava ebweru w'eggwanga abava ebweru w'eggwanga bwe bagwa mu eno system. Bosi wo yakufuga tosobola na kukyusa mukamaawo ng'oyagala. Ogwo guba musango bakusiba oba okukuzza mu ggwanga ly'ova. Ate era ne bw'onyigirizibwa n'otoloka n'ova ewaka olw'embeera gumusango. Nagwo musango gw'esike. Amateeka gaabwe agafuga abakozi. Nga bwe tunaagamba wano nti oba wabeewo minimum wage, sente zo zemino salibwa, bw'okola overtime osasulwa, olina okuba ne leave, tegakola ku bakozi bava eno. Kati okusinga ddala bannayuganda. Ky'ova olaba abaana bakola essaawa n'agamba nti akola kumpi essaawa 2 awumulamu essaawa 4 zokka. Oyo n'ow'ennya Katonda baamusaasidde. Wangi? Ow'ennya ng'azifuna n'aziwummula. Ekisooka abaana baffe bakola nnyo. Bakola ne bayitamu ku ssaawa ezo gwe z'osuubira. Oli n'akola n'akugamba nze neebaka only 2 hours or only 1 hour. Ate ne bafuna kitono nnyo
naye bw'otunuulira abaana b'amawanga amalala abagendayo nga ba Filipino aba Nigeria abawo nabo bafuna ssente ezisinga ate tebakozesebwa nnyo era eggwanga lyabwe lyeriba liyingidde mu kukolagana n'eggwanga liri mwe bagenda. Exactly. Because for instance nti waliwo okutulugunyizibwa ennyo okwaliwo kuba Filipino. Government eyabali negaana okuddayo okuwayo abaana baayo negamba no, we are no longer bringing our girls to your country because of violations, because baali babeetaaga baali balina obayita nti muje tuteese bwe batuula ku meeza bana aba Filipino ne babagamba this is what we want, this is what we want. Era yensonga era omanyi nti abaana abava ebweru abali ebweru bafuna omukisa bawulirize no program era bajja kujulira nti abaana aba Filipino be bakyasinza okuyisibwa obulungi mu mawanga ago whereas ife abana Uganda be bayisibwa obubi. Kyova olaba nkuwadde ne example mu ddwaliro nti Omufilipino yali aweereddwa chance ejjanja b'omuna Uganda ne weebuuza ku 10 ez'abana Uganda eziri mu Saudi Arabia lwaki Omufilipino yajanjaba Rema. Lwaki tewali omuna Uganda? Because government yabwe yo yasituka era kyetwetaaze yaffe nti esituke si mu bubi ekole kubanga bana abaana bavayo ko ne batugamba nti waliwo enkolagana ya Uganda ne Saudi Arabia. Eyo nkolagana is just it's a written document. Ate document eno bw'oba ogitunuulidde oba kyonna ekirimu still tekijjawo kafala system. Ffe twagala ekiziiza kafala system okubanga efuga abaana baffe because enkolagana yaliwo nti tukiriziganyiza tugenda kubawa abakozi. Konsani yaffe eri nti abakozi tubatwala wa abaana bagenda kukolera mu mbeera efaanana etya. Lwaki omwana afuna obulwadde n'atajanjabibwa? Lwaki omwana atuuka awantu ng'ayagala okudda ate nga amazeewo contract nyina abaana kati abali mu 10+ benakafuna only this week bamala contract zaabwe 2 years back naye bakyali mu myezi 6 ate jjukira bw'omalawo contract omuwala butakusasula naye osigala okola ayagala kudda naye talina bwadda kubanga eno legal status ye visa ono yagirina ate akyamwetaaga. Ate nalabye n'omukulu wa Yuwela omwami boogere nga talina nsonyi era ng'agamba nti kyekitongole ekigatta zino companies zonna ezitwala bannayo ebeera waliwo okubanga akikulira naye ng'ate alina ekitongole. Of course akulira KHM kitongole ekyo so era bono ba members bayo kugamba alina ekitongole ataakulire atalwanirira eddembe lyabe batwala. So okiraba nti yakyogedde ne mutunula n'eŋŋamba oba yakyogedde teyakitegedde kyeyayogedde nti anti bw'oba omazeewo contract ye bayaggwako baba tebalina kukusasula. Ekibuuzo lwaki tebakusasula tosigala okola? Ye lwaki oba tova mu ggwanga? Ennaku ezo waliwo omwana yagenda banange n'akolesa embase ya Ghana yes n'agisaba n'agamba mu nnyambe ng'abaffe bapayininze wali newenjogera kati bakyali ku senta ne honorable minister yabalabye n'abalekayo yagamba tukera ku nteekateeka bakomyawo. Lwaki omwana abeera ku deportation center okumala akabanga na emyezi 6 kudda waggulu? Bino babeera babafidingira waawo okuwaayo omuceere ne bakuwaayo amazzi ye bw'obeerawo n'ofa yensonga lwaki olaba mulimu era ku deportation center kwe bayita sakani kuliko akasenge oba kuliko ka room bakasama abaana abalalu tebakkiriza abaana Abanayuganda okubakisesinga mwe muli ngabo omwana yafa ne bamuziikayo ne bamuziikayo eyo nga family tetegedde naye nga lwaki ebintu bino byonna mu butuufu bituukawo ng'ate ekintu kino kivaamu ssente bannannyini kampani mukifunamu ssente lwaki temutwegattako ne tulwanirira eddembe ly'Abanayuganda ne tubatwala ate bo balina interest already ati kati interest kubanga nsaba mukyala mwiza tubale nti obukadde 7 ye cheapest omwana gwe batutte ebweru bw'aba atwala abaana 10 sente mpitirivu bwe bukadde 7 ye ndoza kino kyowulira oli wakugambira ondoopye muleba ondoopye wanga tebansibye waliyo katonda ajja okusiba nga tolina gy'oloopa because oli ku bantu be obatunda mu buddu ensika in fact government oba abasirikale tebalina kye bayinza kukola naye waliwo olunaku luli simanyi oba abasajja bano balulowoozaako naye abantu bano ebintu bye tukoze tunulira kati bwe tutunulira ku medication yaabwe nti abaana tebajjanjabibwa ne tudda ku legal status yaabwe ne tudda ku ndya yaabwe omwana oli bw'okukola omusango olaba bagamba nti nyina ekintu kyenadde nkugamba nti contract esayiningibwa wano omanyi bingi bino ebintu era bijatwala wiiki namba nti contract esayiningibwa abaana bano
aba kampani wano gye batayagala kuba bannayuganda bagende nga bagitegedde erimu akawaayiro akagamba nti bw'obreachinga contract nga tonaba kumala myezi 6 olina okusasula ssente zino eri obusiponsa wo naye ekyennaku nti omwana bw'afuna ekizibu n'afiirayo teri compensation eyo contract abaana gye baliko so contract eneewa authority power buli kimu kyonna ekiwa sponsor waliwo akawandi tujja birambulira olunaku olwaleero twagadde tukuyitiremuko ebigenda mu maaso waliwo akawayiro ke nabadde ndaba mweri endagaano nti ng'oli agamba in case I want to cancel the process before or after getting the visa kati oyo ayagala okusazaamu ng'ali wano olina okusasula $1,100 kampuni ate ina ne right esigaza passport yo ina right banange bino era bye mutukubira amasimu ne mutugamba ti madamu nze basigaza passport yange national ID biri wali wabikiriza ate eri mu luzungu ya wano ate jukira neri Saudi Arabia jogenda tetuinayo ya dekoti tetuinayo ba representative abaliyo nga kifaananyi embassy yaffe ekola ku office ekola ku nsonga z'abaana eriyo nga kifaananyi kubanga teina kyesobola kukola bwe bawayo mu employment yafuna musala kyemmanyi kyendishuwa nti Salt FM ewulirizibwa awantu awasinga era manyi nti n'abakulu bano waliwo eyawulidde bwabata abate yawulidde omwajja mugamba bwe bawayo challenging oba wakana mumuwa omukisa mu mukyaze wano agamba ensi amazima nti oyo omwana byayogedde bya bulimba ayagala okukyala naye tukyalina obukwakulizo bungi because sagala kujja kuwolereza kintu ekitayimiridde njagala otunulire omwana omuwala eyava e Masaka abana Amasaka munansonyiwa kyekinjidde mu bwangu navayo nga tamanyi talina kyamanyi ne bamussa ku nnyonyi ne bamutwala ne bamuteeka mu center oba ne bamussa ku office kwagenda okumala emyezi ng'esatu nga tebanaba kumugjawo kumugula kubanga eri otuuka ne bakebera ne balaba whether you worthy to work or not jukira bakuguze kati ono boss alina obuyinza n'okulekawo emyezi 6 nga tokola ng'okyaliko office kwe bakumidde so gye miranga exactly so mwabazadde abatukubira ne mugamba omwana wange ali ku office njagala akomyewo kubanga tebanamufunira mulimu naffe obuyinza tetubulina tulwana bulwanyi Katonda yatuyamba buyambi ne tuleekaana buleekaanyi na netukwatirwa ekisa government ya Uganda erina obuyinza ku baana abo oba amateeka geega mufuga nti mulina kutuula ku mmeeza ne muteesa buteesa si kugamba nti mubazze okijjayo bulungi nnyo kutuula kuteesa buteesa obuyinza tebulina kusinziira ddala mweno system eri gye nkunyonnyodde nti yakafala government terina buyinza kubanga singa erina obuyinza for instance yina omwana yafa mu December ennaku z'omwezi nga 3 taddanga era mayiti yetu kisuubira okudda next month naye era n'okutuuka awo tebibadde byangu oli sponsor omwana yafa atoba yeetuga kuba yakeera ku makya nayogera ne maama we nga saawa zino si saawa tetuli mu saawa 3 era we yabebako okukwatagana ekyagenda okuddako omwana yeetugira mu nyumba bali bagamba yeetuga naye bosi atekwa kubanga alina kye yamukola so okuzza omulambo olubadde lutalo nti ne bwe tukubira embassy kijetwalidde naye emyezi 2 kati okubanga eteekateeka omulambo guno okudda oba okukiriziganya n'oli ng'olira agamba talk to your embassy kuba agigamba ne mwemugamba talk to your embassy yalina okukiriyalinga wano kubanga bw'otumya system eyo eraga nti employer wo oli sponsor yalina okulaga nti kati osobola okugenda nkutadde exactly ate kwegamba nga bw'okyogedde nti kuteesa mujja teesa era mwe abakuba amasimu ne munkubira oluusi mbagamba amazima ne mbagamba kino kigenda kuntwalira akabanga kubanga endagaano gwe wagiteekako omukono exactly ate bano bakutunda bakutrafikinga tewamanya gye baali bakutwala bo bakugamba kimu ogenda kufuna sente naye tebakugamba nti bino byogenda okuyitamu oba bino byebiriwo so ne weesanga ng'olredde otundibwa kyova olaba nti ne bw'otuuka ne bakujjamu ekiri kunnuma mu bino byonna nti waliwo akawaayiro mu contract akakako omwana oba akateekako omwana okuba nti agenda ku compensatinga sponsor eyamugula akawaayiro akamu ke basayininga mu Luwalabu kwotategedde kagamba nti mukama wo abasi tasanyuse na byokoze sente ze tezivuddeeyo omuliyirira olina okumuliyirira
era nti singa oyagala ku breaching contract before emyezi 6 olina okumuliyirira kyokka jjukira yakugula sente empitirivu so kitegeeza nti wano bwakugamba nti ogenda kumuliyirira kati gwowa kampani ogenda kukola loosi yensonga bazaddemu abatuuliza lwaki abaana bamwe bwe yadde mulwadde kampani tesobola kumuzza bwetyo kitegeeza ebegenda kusasula sente ziri kubanga omwana gwe batunda tayina sente nabo bakimanyi kitegeeza nti sponsor abawa condition you make a replacement for me I give you your girl if not me I want my money simple because mundetera omulala oba munzirize sente zange tali muna Uganda azizaayo omujjawo wali asobola okuzizaayo waliwo omuwala omu nina bangi wanakatamu balina kanani waliwo omuwala omu bamugambako nti endagano gye yasayininga bwe yatuuka ebweru ng'emirimu tajja gisobola nga tebagimugambye n'abagamba aveeyo ne bamugamba ffe tetulina buzibu sasula ki sente naye nga sente ze bamugamba osasula taziwuliranga nako mu bulamu bwe omuntu omugamba nti mpaayo obukadde 150 contract yange y'emyaka 5 ogitwale ngikuddiza odde ewammwe namugamba naye olinayo option ensigo yo singa tugijjamu tugitunda sente bweziti ffe n'otusasula noddayo ewammwe nga option gyalina bannayuganda bebalina omuweereza oba afune kyatunda mu mubiri gwe asasule sente ate ekyo ekimwogeza kubanga redi gyekiri ye lwakuba tebakimulaga nga agenda gyekiri ono mulabu tabyogera bwogezi ye alina alina kwasinziira okugamba ebintu ebyo naye ate gwampuliriza ekyennaku nti gweomunayuganda bw'ofuna ekizibu oba n'ogwanga kabenje oba n'ofuna ki there is no compensation but you have to compensate omugaga yakugula ng'ofunye obuzibu wagenze nga muddu yes bw'ofuna akabenje ng'emirimu gye tosobola gikola olina omuliyirira kubanga olina kuba ku mulimu ye kati obuzibu buno buvaawa kyova olaba oli bwakubira essimu oli n'aŋŋamba omwana wange yalwadde ekibuuzo kye nsooka okubuuza yagenda ddi kati nze bw'oŋŋamba engeri gye nkibaddemu ate nga nkyakola okunoonyereza yagenda mu Desemba omwaka 2021 tuli mu February bw'oba tonabakomalako myaka 2 oli akugamba you have to compensate me naye ekyennaku nti owaffe kati omwana nga Rigarema there is no compensation teriiwe era tojja gifunayo naye singa yadde wali obaako kyokula babasala emisaala enkya neggulu olina yasa glass n'emusazi omwezi mulamba talina walopa because the legal status ekkiriza mukamawe eri mu mikono gya mukamawe naye alina okusalirawo so bwe butaba buddu kibaaki legal status katugambe nti okubeerako mu ggwanga eryo mukamawo yakivunaanyizibwako era bw'aba akooye balina kusiba oba kudipotinga kuzza mu ggwanga mwe wava yes kubanga waliwo n'abaana bangi abali mu makomera abazadde batutuukira mwana ali mu makomera yes tugezaako by the grace of God naye tetuyina ffe kituyamba nti human rights tetutera nnyo okuba limited we reach everywhere kekakisa nti nsobola kwogera ne USA ne beinterveninga but still bajja kusanga kiri ekibasiba eriri mu ggwanga lifuga yadde muri ba human rights but there is this so kyova olaba tuvuddeyo okugamba nedda government kubanga ya regulator wano bo balina okumakinga sure nti eno enkola ya kafala system batuula ne government ya Saudi Arabia ne babasaba ne bagamba kino ekintu kiteekwa okukoma kityobola eddembe ly'obuntu naye nakugambye tuli bwe nagira mu campaign eno twali mu companies nga 100 naye olaba mu mwaka gumu tuli mu 200 zimashuruminga ziringa obutiko tetumanyi kitegeeza nti abakirimu bakifunamu nnyo then mwe abakigenda mu mufiirwa nnyo era tukooye okuzza emirambo mu Uganda n'abaana ab'ebiremu so bw'okiwuliriza n'okitegeera gwata nabagende bweru ng'olina omukisa oguwuliriza ebigambo ebifaanana bwe biti sooka weebuuze ekyokuba nti toyina ssente tekitegeeza nti ate otunda obulamu bwo you get ate nga omaze n'otegeera kale bw'omanga wagenda nga totegedde ng'oli eyo tutuukire we shall do our best because mu mwaka from 2019 up to now tuziza abaana abali mu 400 by the grace of God so but it is always a battle naye ekyennaku nti betukomezaawo abamu baalemala si Rigarema yeka
mulimu abalala nga balema abalala bakomawo abalala abamutwa bagambe ya tabuko omutwe omulala bamuleta nga bamukubya obutwa ne tumununamu obutwa muzadde yeri talina sente nga alina otunda ente n'atunda yasigaza nnyumba we kamwasula olw'okutaasa omwana we naye ng'omwana yatwalibwa kampani so singa ogamba bino bituukako ku abantu basekinomu be babatutte oba twandigambye nti kale mugendere mu kampani ekitegeeza ebitongole kye tulowooza kati katugambe nti ekitongole kituwaayo ku mulimu ne sisitimu eri etutwala nga baddu si mulimu ate wano bakimanyi kyekyennaku teri bwebanga tebakimanyi mwaba media mbawo omukisa baje bagambe ensi mutusonyiwe twali tetumanyi naye nze mwiza wentegerera nga seyina kampani nga sisayininga nga tofuna ekintu wotegeerera nti otunda omuntu kwe kubanga omuntu gw'omuwa akuwa sente ate n'ata va ku sente waliwo sente ne waliwo sente omuntu akuwa omuntu akuwadde sente wabula bakuwadde ngazo sente nga naawe ozeewuliramu waliwo manyo yajja yali munamaje nankubira nga alina ekitongole yagamba I can arrest you ne mugamba nga tonansiba ojja sooka osibe katonda ali munda munze omanyi bwe bafuna sente zibasiriwaza ne balowooza nti basinga katonda no ekyo njagala nkibajje mu mitwe kati ffe tugenda kukola mulimu gwa kusomesa abantu nendibo katonda akole ebibye omuntu bw'obaamu amagezi ng'owuliza puroguramu eno nawe gezaako okole research era Ministry of Labour n'ebitongole byemuwa layisinsi njagala mwekube mu mutima mu mwaka guno gwokka mutuule mugambe naye ddala tufaaki because tunulira omulembe ogusaanawo laba emyaka egigenda mu buddu ate abamu tebakomawo nze waliwo ambasada waffe ali mu ggwanga eri musijja mwogera kuba mukwano gwange naye yamanyi okuŋŋamba nagamba bw'otunulira emirambo egiri wano simanyi nawe giridda mu Uganda nangamba mwiza tukoze tutya ne mugamba katukoleko tuze gye tusobola ye tasobola tugireke emirambo egimu gye banna Uganda abatagamba bazadde baabwe nti tugenze exactly muti abajja balemesa abajja kuloga togamba mukwano gwo bonoga mukwano gwa ajja kulemesa nobeera mufiya n'ofuluma eggwanga nga teri amanyi gy'oli nga era nga tumanyi kubanga gwe wagenda ng'oyagala sente naye n'abamanyi gy'oli abazadde badde no because basuubira sente n'agamba yajjako amasimu ge takyayagala kwogera naffe bwe yafuna sente kati ebweru takyayagala nga tebamanyi nti omwana waabwe yafa ate ku bintu ebimu nga sinaba kwerabira n'ebitongole mbasaba kuba mumanyi muwuliriza ate mulondoola puroguramu bweziti temwagala baboogerako naye mulekerawo okukyusa amannya g'abaana n'emyaka gy'abaana ku passport olw'okwagala sente ekintu ekyo simanyi bwe tugenda okikola because gweoyagala sente omwana ali myaka 19 gwe n'omuteerako emyaka 26 because okimanyi bulungi nti etteeka dikkiriza omwana etteeka lya Uganda by the way gwabadde takimanyi ku baana bano okufuluma eggwanga oteekwa kuba ng'oweza emyaka 21 omwana najja nga alina emyaka 18 gwe n'okyusa wali because your interest is money. It is not about even to omwana agende kuba kati oyo riga yebadde victim waliwo abangi myaka 19 ne balimba nti asukka abiri bateekako nti yazaalibwa 1996 but she is a born of 2002 so nga kiri ku passport kati laba obulema bwe yafunye ne bwe yakomyewo so ate n'abalala baali bakyusa amanya kati nga bwe ndi mwiza noli n'akyusa n'ateekako naye bale Mariam so omwana ono bw'afuna ekizibu fe abamutracing oba bamunoonyereza we'll be looking for mwiza yete eri waliyo naye bale ate ebitongole byebikola ebintu bino these are not traffickers these are not individual whatever banna Uganda be batunda banna Uganda exactly era teri muntu gogenda okusanga nti yazenga muwala bali eno abatunda abaje n'abatwala eri be batono naye abasinga zino companies zonna okyogerako waliwo abamu abafuna ku chance ne babanga bafunye mukamawe omuntu mulamu ng'amukkiriza okwogera n'abantu beeno nga bw'omukubira eyagendanga mwiza agamba nedda mukama wange ampita kino yes eri alinayo identity ndala alina identity ndala ate ne wano identity wano ku internal affairs waffe ekyukirawo
So mu Ministry of Labor abantu bemuwa license ne mukkiriza okutwala abaana mukimanye nti ba mafias abawedde emirimu ba traffickers abatalina kisa wokyusize okutuuka okukyusa mbu omwana omutwalira bwerere n'otuuka n'okukyusa emyaka gye kikyenyeeye kikikusiiwa kyowira nti mu butuufu sente oyagala kuzijja mu bujje lino because oli kwegamba ba directors bano bananyini bitongole bategeera kimu sente ate nabo sijja kubananyanya okubanga ne Ministry of Labor nawo waliwo loopholes era omukulembeze wa ggwanga omulimo gwalina ogw'amaanyi Ministry of Labor eriko ekizibu kyamaanyi nnyo kubanga some of the members abali Ministry of Labor they own these companies. Omukyala yali speaker wa parliament Rebecca Kadaga yavayoko n'agamba challenge ezimu ze bayina kwe kuba nti bannanyini bintu bino bali mu government ministry ba ministers nze bali banku manyenze sagala kogera n'ingamba nawulira bali bankubiddeko ku masimu ne bangamba oyagala mekove ku kintu ekyo nimbagamba sajja kunoonya sente cause njogera bulungi I came as someone to fight for someone's rights sajja nga nti nze nkola entity egenda kumpa sente so era nebo mpuliriza leero ngolooza nti oba nasirika sijja sirika because abankubira bamu mwenyini era bakulu mu government nero muntu nagenda ne ku Ministry of Labor omukuru wa Labor nangamba I know you cause yes you know me I also know you sir get out of my office because ndoza tekwa kubanga yalowooza mwiza kye kimulese mu office ya naye no tampana kakisa tuogere olese misango nga bulijjo ate ngo manyi kyendese togenda kukkiriziganya nange so mwabana Uganda abatuuliriza abazadde abateekateeka otwala abaana namwe abaana bali ebweru mukaabe naye mumanye nti ekintu kino babatunda nga abaddu era bwe tukoze tyo kubanga tugezaako kubanga tukirwanyisa tukolesa opportunity ngeno era tujja kwebaza aba media opportunity yona gye mutuwa nti bwowulira tolowooza mbutwogera waliwo nadde njogero linagamba oyo temulaba nga bwafaanana oyo alimu munene wa first family ayina nnaku ki atuleke tugende tukube ennaku yaffe nange bampita ddamba wa State House obudde bwo butuweddeko tugenda tutandikira olunaku olw'enkya ssaawa zinnya naye tugamba nti si interest katonda yateeka mu nsi tetulina kubeera nga Cain bwe yatta Abel katonda nambuuza gyali nambuuza nti am I my brother's keeper katonda yatutonda okubanga tuyina kubanga we are our brother's keepers muganda wo neighbor wo oyo naye muganda wo si muganda wo mu blood naye buli gwoli naye ku nsi you're supposed to be your brother's keeper omulimu gwo information gy'ofunye gamba omulala baganda baffe baana bannaffe bawala bannaffe baleke kubanga bagwa mu mikono gy'abo abantu ndowooza kitegedde kati kikyali kya kitongole nti ekitongole kiranze ekituufu kiri nti ekitongole kikulanze nga kigenda kutunda system eri ebweru w'eggwanga yekufuula omuddu gye bali abalina obujulizi nti yakozesebwa bulungi yagwa mu mikono emirungi tumwebaliza katonda oyo omu ku biina bye bazizza nga biriko obulemu tolina kubeera omu kwabo tujja tutandikira olunaku olw'enkya mukama bakuwembere bulungi byowulidde katukkirize nti obitegedde kati konoobiteeka mu nkola olwo ogwaffe nga guwedde tambula n'okumanya tunaatandikiraawo